Okusanjaga abaana n'attako bana mu kifo kya gavumenti eyanjudde mu Parliament bbago ly'etteeka erituumiddwa Sovereignty Bill 2026 erisomeddwa Minisita omubeezi w'ebyamateeka General David Muhoozi. To move the bill entitled the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read for the first time. Lino nga liruubirira okukuuma n'okunyweza obwetwaze bwa Uganda ssaako nti n'okutangira ensimbi embi eziyingira okukozesebwa mu bintu ebikyamu. Bwe limaze okusomebwa sipiika alisindise mu bukiiko okuli ak'amateeka n'ak'ensonga ez'omunda mu ggwanga. Honorable Speaker and honorable members, I beg to lay the proposed bill and the accompanying certificate of financial implication in keeping with Section 76 of the PFMA and Rule 117 of the Rules of Procedure of this Parliament. Thank you. Pursuant to Rule 135(1) of the Rules of Procedure, the bill stands referred to the Sectoral Committee of Defence and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs. The Committee of Internal Affairs will take a lead and report back. Not commensurate to the procedures of the Parliament of this House. We want to have this bill to be processed and we proceed together. And they are making the Speaker to commit that the bills are already on the table, whereas they are not. They are not there on the table, right, Honorable Speaker. Kyokka ababaka ab'enjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti balaze obwennyamivu olw'ebbago lino erireeteddwa. Ekitiibwa ky'eggwanga Sovereignty Bill kyetegeeza. Naye bano bye baleese nti Sovereignty Bill etegeeza mwannyoko ali ebunaayira ng'akola ng'akuweereza nsimbi, nti Sovereignty Bill etegeeza ebibiina eby'obwannakyewa nga bigenda kuwa ensimbi nti bityoboola ekibiina ekitiibwa ky'eggwanga, nti Sovereignty Bill etegeeza bwe banaakuwa essente nga toli mu NRM ogenda zikozesa okuvuganya NRM. Nze ndowooza ate etteeka lye baleese likontana ne content oba n'ennyingo eziri mu ssemateeka waffe. Banafu nnyo batiitiizi nti obuwanvu bw'oyo ayagala okulemera mu buyinza ebbanga lyonna bulabika gwavuganya naye amaze kufukamira. Balwana okulaba nti tetuba na ssente, kuba bwe tuba ne ssente ndowooza balowooza tujja kubanga tusobola okulwana mu ngeri ey'omuzinzi esingako awo. Naye kye bakola kya bulajjaggajjavu. Kuba etteeka lye bakola lijja kutuuka nabo bennyini libalye. Beerabidde ba Grace Ibingira, beerabidde ba John Patrick Amama Mbabazi yakola Public Order Management Act. Etteeka lye limu ne bali mu ssomero ne bamugaana okugenda embaala okwebuuza ku balonzi. Ekirala, tekinologi waatuuse General Museveni ne banne basaanye okwebuulirira nti bakyasobola mulwanyisa. Bamala biseera. Bano banokoddeyo obuwaayiro babagamba nti bugenda kunyigiriza omuntu wa wansi. Atyafe okubanga tufuna obuyambi okuva mu mawanga amalala. Bemba okutukola kyonna kye baagala ne ssente baagala bazizibikire. Munnansi alemereddwa okugaggawala ng'akolera mu nsi ye n'agenda mu mawanga amalala akole. Kumpi okujjula okufuuka omuddu. Kyokka ate ssente ze bagenda ziremesa okuba nga azikozesa wano okwekulaakulanya. Buli munnansi asaana aveeyo awakanye ebbago lino nga terinnaleetebwa. Mwabasinga amaanyi muduumire nga mugamba abo abantu bammwe be mwalonda bammemba ba Parliament abaliko n'abo abajja nti bakole ekirina okukolebwa, kino ekiteekateeka bakisimbire kuuli. Etteeka lino nze ndowooza lizenga kagologoosi nga tulowooza kaze kanga bunyonyi naye nga n'obaana bwaffe obuto kagenda bukangiramu ate bugwe bumenyeke. Ligenda kubanga likosa byanfuna, ligenda kosa bantu ab'emirimu gyabwe, ligenda kuyingirira ddembe ly'Abannayuganda ery'okweyogerera, okwesalirawo, oba olyawo n'okuloopa ku bikolobero ebiri mu ggwanga wabweru w'eggwanga. Ebyo bye biruubiriddwa mu tteeka lino naye temuliimu nti ligenda kuuma kitiibwa kya ggwanga. Kati ekirindiriddwa mu kiseera kino bwe bukiiko ebbago gye lisindikiddwa lwe bunaatandika okulikubaganyako ebirowoozo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.